Omusajja Yanjooga ne Neeyombekera. Abakazi okweyombekera tekubeeramu kwagala wabula olumu okuva ku kunyigirizibwa kwe baba bayiseemu mu bufumbo ne basalawo okwesonyiwa. Nze Sharifa Nalwadda 42 mbeera Kiteezi mu disitulikiti y'e Wakiso. Buli lwe nzijukira bye nayitamu mu bufumbo bwange obwasooka amaziga gampitamu. Mu 1997 nafuna omusajja mu kyalo e Busunju. Yali talina ssente nga obwavu bumuwunyako, naye olw'okuba omutima gwali gumwagadde nasalawo tufungize tulime nga mmanyi nti luliba olwo ssente ne tuzifuna. Wabula ekiseera kyatuuka omwami wange n'atandika okufuna ku ssente era awo n'empisa ze we zaatandikira okukyuka. Eyali tanvuma wadde okuyomba n'atandika era awo obufumbo bwaffe we bwatandikira okuyuuga. Olaba atuuka okunnangira nga bwe ndi omubi nti yakola ensobi okunjagala, naye olw'okuba twali tuzadde abaana baffe abasatu nasalawo okugumira buli kimu. Ekyasinga okunnuma ne mpulira ng'obufumbo buntamye yeebaze okutandika okuleeta baganzi be mu buliri bwaffe ne basinda omukwano nga nange wendi nandagira n'okubafumbira emmere. Okumanya n'abakazi tebaalina nsonyi, buli lwe lwamuleetanga nga nvuma nga wendi omukazi omubi atasaanira maka. Mu 2007 nagenda okulaba nga nnyinza okukola ensobi eyinza okunsibya ne nsibamu ebyange n'abaana bange ne muviira. Naye okumanya naye yali yankoowadda, teyannoonyaako wadde okunkubira era abaana obuyambi obubawa lwayagadde. Nkuutira abasajja bonna nti bw'oba osazeewo okwenda tomulaga wadde okuleeta abakazi abalala mu nju kuba kibeera kya butemu. Bwe nava mu bufumbo ne Neeyombekera kuba buli musajja gwe ndaba anzijukiza taata w'abaana bye yampisaamu. Naye mba nfunye omusajja ng'asobola okukyala mu bakadde bange, tomanya nnyinza okuddamu n'enfumbirwa. Ndi ku ssimu nooti 78. Embalirira ya KCCA ezeemu okusalwako obuwumbi 2,600. Abakulembeze basattira. Ekitongole kya KCCA ekiri mu Katu, gavumenti bweyongedde okusala ssente ez'embalirira yaakyo mu buwumbi obutanategeerekeka n'ezizza ku buwumbi obwo. Obuwumbi 2,600 aba KCCA ze babadde babalirira edda okuyambako mu bannakampala okubakolera emirimu egy'enjawulo zaasaliddwako. Kino kijjidde mu kiseera nga n'ekitongole ekibadde kiyamba ku KCCA okugiwa ssente ezikola enguudo n'emyala mu kibuga kya KDP nakyo kirangiridde nti kikoma mu Juni okuyamba bannakampala. KDP ebadde ewa KCCA ensimbi eziwera obukadde 139 omwaka era zikoze ku nguudo nnyingi mu buli municipality naddala Kawempe, Lubaga ne Makindye. Wiiki ewedde ofiisi ya Lord Mayor Elias Lukwago yayanjudde embalirira ya 2021 okutuuka ku 2020 ng'esaliddwa nnyo. Olukiiko lwakubiriziddwa Sipiika Abubakar Kawalya n'omumyuka wa Burhan Byaruhanga. Lwetabiddwamu omubaka wa Pulezidenti Kampala Hud Hussein, Dayirekita wa KCCA Dorothy Kisaka ne Lord Mayor Elias Lukwago. Avunaanyizibwa ku by'ensimbi Moses Katabu yeeyanjudde nti ssente obuwumbi 2,600 ezikendeezeddwa mu mbalirira ezigenda okukozesa kinene. Lord Mayor Lukwago yategeezezza nti kyewuunyisa engeri embalirira ya ssente za KCCA gye zaasaliddwa gavumenti.
mu Septemba w'omwaka oguwedde embalirira yali mu nsimbi obuwumbi 4,500 kyokka mu myezi 4 gyokka esaliddwa nekka wansi w'obuwumbi 341. Lukwago yatidde nti KCCA mu mwaka mulamba tebalina wadde omuwala gwe bazimbidde batuuze ate nga gavumenti emisolo gyonna egikuŋŋaanyizibwa mu mbalirira y'eggwanga ebitundu 7 ku buli 100 ziva mu Kampala. Yasabye nti ewe KCCA ensimbi ebitundu 3 byokka ku buli 100 ekibuga bakitereeze. Kyokka yagambye nti basobodde okufuna ssente ezigula emmotoka 10 ezigenda okuyoola kasasiro ez'omulembe. Yasiimye okutandika ku mwala gwa Lubigi e Nakamiro egikolebwa ate basuubira kukola oluguudo lumu mu buli ggombolola. Wabula embalirira katono ebalemerere okuyisa bakansala bwe batabukidde Lukwago ne Director Dorothy Kisaka nga babanenya nti tebalina bwe boogeredde ku ssente za kulembeza abapya abalondeddwa era nti emisaala gyabwe bateekwa okugirambika obulungi. Kansala Nakabugo alumbye Kisaka nti atudde mu ofiisi alemeddwa okutema empenda ezinoonyeza ekitongole ssente n'amusaba akozese ku bukodyo bwa Jennifer Musisi eyasikira ekitongole n'okukolera bannakampala ebitundu eby'enjawulo. Wabula Kisaka yagambye nti mu Juni bagenda kuba bafunye ssente z'abakansala abalondeddwa. Ate Isma Damba yategeezezza LMTV nti abakozi embalirira bagikoze bubi kubanga telumirirwa bannakampala. Yalaze nti obulwadde bwa COVID bukosezza bannakampala kyokka KCCA tetadde mutemwa ku mbalirira gugenda kuyamba kusitula ku byamufuna mpola. Ku misala gy'abakansala abapya Lukwago yawabudde nti ssente bagenda kuzinoonya kyokka bave mu kusuubira mu misala eminene bakimanye nti ettaka libalagira kuweebwa nsaako naye si misaala ng'abakozi ba gavumenti. Oluvannyuma Sipiika Rebecca Kawalya n'omumyuka we bya Ruhanga bakkakanyiza olukiiko ne lusalawo okuyisa embalirira ku kakwakulizo nti bateekwa okufunira abakulembeze ssente. Wabula ate embalirira eraga nti okuddukanya obutale obwatwaliddwa KCCA tebalina ssente nga kibeetaagisa bajeti ya bukadde 10 okuddaabiriza amasomero, okuzimbira abasuubuzi obutale n'okubafunira ettaka n'okukola omwala gwa Nalukolongo n'emirala nabyo tebirina ssente. Omwala gwe Nalukolongo gumaze ekiseera nga guteekebwa ku mbalirira era ssente ezigukola zaweebwayo dda kyokka eziyirira okusengula abasenga ku mwala gavumenti ekyazinoonya mu kiwato ng'amazina. Kuliko ennyo abasasi baffe ge gabadde amawulire gaffe ag'olwaleero. Sigadde nze Helen's Mentor, LMTV.